eri abalabi b'omupiira mu ggwanga nnyaffe Uganda wamu n'abaguwoomerwa oba abawagira ebyaffe ebyawana e Uganda ebimanyiddwa nga Buy Uganda, Build Uganda, bubu baguddemu ensasagge olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa October omwaka 2025 olutalo wakati wa Dr. Lawrence Mulindwa akulira ttiimu y'abannaffe aba Vipers Sports Club oba Vipers SC we lwayongedde okusajjuka wakati wa Dr. Lawrence wamu n'omukulu akulira ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga ekya FUFA amanyiddwa nga Moses Hashim Magogo oba Magogo Moses oba Moses Magogo olunaku olw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 2 okusinziira ku bbaluwa esiibye etambula olunaku olwaleero ate nga ngikakasiza ebitundu 10 ku kinne waakyo nti eva mu club ey'omupiira gwa Uganda emanyiddwa nga Vipers. Ebbaluwa eno yawandiikiddwa Dr. Lawrence Mulindwa yabadde agiweereza omukulu amanyiddwa nga Moses Magogo ono nga yakulira FUFA mu ggwanga oba ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga. Ebbaluwa eno ebbankaluwa eno mukwano gwange Dr. Lawrence Mulindwa yagiwandiise nga agamba nti omupiira gwa Uganda nedda tubivuddemu ebintu byammwe tetugenda kubanga twetaba mu liigi ya Uganda season eno etandika era ffe ttiimu yaffe ya Vipers ebyesonyiye byakubyeyitira kutwe tetujja kuzannya bintu bye mwatandise kubanga mututeerawo tetubitegeera nedda kati katuyite mu bbaluwa eno kigambo ku kigambo ebbaluwa yawandiikiddwa aba ttiimu ya Vipers. Kale ebbaluwa eriko ennaku z'omwezi 2 October omwaka 2025 waggulu egamba nti Vipers Sports Club Villa, we are the Vipers, one team one dream. Naye nga munange the dream ebintu birabikanga byakyuseemuko. The Chief Executive Officer Federation of Uganda Football Association FUFA House Mengo ebbaluwa bagiwandiise bagiweereza CEO wa FUFA mu Uganda wali emengo. Wulira ensonga gye batadde ku bbaluwa eno ttiimu eno eya Vipers egamba nti objection to the proposed league format and reforms. Ttiimu ya Vipers egamba nti esimbira ekkuuli ebyo ebyateereddwawo bannaffe aba FUFA nga bagamba nti liigi ya Uganda bagenda kugikyusakyusaamu n'okubaako ebyenjawulo bye bagenda okuba nga bakola mu ngeri omupiira gye gubadde guzannyibwamu. Sigala busigazi ku vidiyo kuba ne mu maaso eyo tugenda kukinnyonnyoka. Bagamba bwe bati reference is made to the above matter and our earlier communications to you in respect of the same dated 23rd August, 23rd September and 29th September 2025 and physical meetings held with FIFA. Nga bagamba nti tuwawandiikidde ebbaluwa ku nsonga eno gye twogeddeko waggulu awo nga tujjukira ebintu ebyateekebwa ennaku z'omwezi nga 23 August ne 23 September ne 29 September wamu ne meetings ezaakolebwa wali ku FUFA. Bagamba that in the said respective communications and engagements Vipers SC did raise a number of patent issues and concerns as regards the new league format and why it was non-timely and appropriate to have the same introduced in the 2025-2026 football season. Bagamba nti ezimu ku nsonga bawandiise olwa bubaka bwe baweereza FUFA olw'ensonga zaabwe ze baateekayo nga bagamba nti fomati ya liigi ya Uganda empya yali tegwanidde n'okubeera nga bagireeta mu kaseera nga kano okugamba nti bagibapaatiikako mu sizoni eno etandika eya 2025-2026. However, to our surprise and dismay, and with utter disrespect, we have to date never received any formal response
to the several pertinent issues raised in our petitions, but have instead been met with social media and mainstream media ridicule, blackmail, rebuke, and ostracization due to our demand for legitimate answers to key issues affecting the sporting integrity of the league plus our programming as an entity. FUFA yagambiddwa Vipers mu bbaluwa eno nti twewunyiza nnyo FUFA okubeera nga mwatuyisizaamu amaaso, okubeera nga paka nakati temubangako kiwandiiko kye mutuwandiikira ekyanukula ensonga zaffe ze twabawa nga tugaana liigi eno empya gye mwatandise fomati. Era ne bagamba nti okumanya FUFA ejooga yatandise kubanga eweereza obubaka ng'eyita ku social media ne ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo. Kati Vipers egamba nti FUFA yabajooze mu kifo ky'okubanga ebaanukula mu ngeri eri official. FUFA yatandika kubanga eweereza obubaka ng'eyita mu mikutu gya social media wamu n'empapula z'amawulire ne wasigadde nga bo aba Vipers abamu ku ba stakeholder mu mupiira gwa Uganda tebategeezeddwako. Without also addressing our concerns, the Federation has gone ahead to include and conscript us into the 2025-2026 season fixtures and also advertise us for a supposed double-header scheduled for Saturday 4th October 2025 at Nambole Stadium. Kati aba Vipers bagamba nti obusungu bwe basinze okubujja ne Dr. Lawrence ono akulira Vipers agamba nti nga tebababuulidde ku bintu byabwe bye bagamba ebibaluma. Sebo FUFA yatandise dda okulanga nti emipiira gigenda kubaayo ku Saturday eno Nambole mu kye baayise double header, nga Vipers gwe bali mu kulanga tebannaba na kumuwa nsonga ze yawaayo kubagamba nti lwaki baleeta eyo format ey'omupiira empya n'enzannya empya. Kati FUFA egamba nti Vipers egamba nti FUFA ate bajooze n'ekomayo ne gye yandikomye. Kati wulirize Bankaluwa, tukyali ku Bankaluwa eno. We do not only find this unethical and disrespectful but also a total disregard of what we go through as a privately owned football club to raise football to the level we have done and still do, and the immense contributions to the national football agenda. Kati Vipers egamba nti aba FUFA bajooga ate bajooga nnyo, bakoze ekintu ekitali mu mateeka ekiraga nti bayisa amaaso mu ttiimu ya Vipers, ate nga ttiimu ya Vipers eno si ya gavumenti si yaki wabula ttiimu ya bwassekinnoomu. Era nga Dr. Lawrence agamba nti bafubye okusitula ttiimu eno kugituusa ku mutindo gw'eriko. Kati FUFA etandika etya okugijooga bw'eti. Tugende maaso n'ebbaluwa ya Vipers. In light of the above, we regret to inform you. Wano wakulu wazibu ate watiisa. In light of the above, we regret to inform you and the Uganda Premier League Secretariat that as Vipers SC, we shall not be participating in the announced new format double-header match against Chitara FC, allegedly scheduled for this Saturday 4th October 2025, or any further engagement in the new league format until a formal response and resolution of the raised concerns that touch the integrity of the game and pose an existential threat to us as a football entity are addressed by FUFA. Kati FUFA egambye, Vipers egambye FUFA nti kati twagala obategeeza nti ogwo omupiira gwa Uganda Premier League gwe mwabadde mulanze. Fenga Vipers tetugenda guzannya, tetugenda gwenyigiramu ogwo gwe mwataddeyo mbu Vipers ezannya Kitala simadde abohedda byammwe ebyo tetugenda bizannya.
era twakitegeddeko ndi mwagutaddeyo nga nya Saturday October tetujja beerayo ate si gwe mupiira gwokka Vipers gwegamba gwetagenda zanya Vipers egambe n'emipiira gye muzzaako gyonna kasita gibanga girimu eno fomati yammwe eno gye mwakoze ey'omupiira eyo empya tetugenda kubizanya olw'ensonga temutubuuliranga oba temuvangayo nga FUFA kutwanjulira ebyo bye twemulugunyaako ebigenda okutta omupiira gwa Uganda. Please be reminded that Vipers SC will use all available means within the confines of the football laws and best practices to seek redress for the justice of the game and protect its rights as an independent and full member of FUFA, and by copy of this communication, all other relevant and concerned stakeholders are accordingly informed. Uliriza nti njagala obbategeeza nti Vipers egenda kukozesa buli kyesobola mu mateeka g'omupiira okulabanga enoonya obwenkanya bw'omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga n'okuba nti yeekuuma ng'ekozesa amateeka agagiweebwa newankubadde nga yo mmemba wa FUFA. Era egamba egenda kutegeeza ku buli gwe kikwatako. Kati okugamba nti bagenda tegeeza ku buli gwe kikwatako, Dr. Lawrence, president wa Vipers, yataddeko omukono n'awaako copy Minister wa Education ne Sports ku bbaluwa eno. Ebbaluwa eno n'aweereza General Secretary owa National Council of Sports. Era ebbaluwa eno n'agiweereza CEO wa Uganda Premier League. Ebbaluwa eno n'agiweereza basponsor ba Vipers bonna ne ba partners. Era ebbaluwa yemu n'agiweereza basponsor ba Uganda Premier League ne ba partners. Ebbaluwa yemu n'agiweereza abawagizi ba Vipers. Era ebbaluwa yemu n'agiweereza abawagizi b'omupiira mu ggwanga lyonna na buli mwagazi wa mupiira. Ebbankaluwa yawandiikiddwa Dr. Lawrence owa Vipers ng'agiweereza FUFA etwala omupiira mu ggwanga. Vipers yazize okuddamu okuzannya mupiira gwa Uganda. Egamba mbu ebyo bifomati FUFA bye yayiiya yo tegenda kubizannya musaaga busaazi. Kati FUFA we yawulidde bino yatandise okusattira olw'ensonga nti Vipers ze zimu ku ttiimu ennene ze tuyina mu ggwanga era emu ku ttiimu ezibadde zitwalira ddala ebikopo. Kati FUFA kye yakoze nayo kwe kuwandiika ebbaluwa, wabula ebbaluwa eno FUFA gye yawandiise simanyi. Egamba bw'eti: to Dr. Lawrence Mulindwa, President Vipers Sports Club. Kati FUFA nayo yaddiza Vipers ebbaluwa egamba response to your letter on the league format and reforms. Ndi tukuwandiikidde nga tukutegeeza ku bbaluwa gye watuwandiikidde ekwata ku bya format ya league. I acknowledge receipt of your letter dated 2nd October 2025, together with your earlier correspondences of 23rd August, 8th September, and the matters raised during our physical meetings with you present twice at Serena Hotel on 27th August 2025 and 2nd September 2025. Kati FUFA yawandiise ebbaluwa nga bategeeza nti baanukula ebbaluwa gye yawandiise Vipers. Era ne bamugamba nti tujjukira oba tuddamu ne ku ebyo bye wawandiika nga 23 Agusto ne 8 Septemba, era n'ensonga ze twayogerako nga tusisinkanye mu buntu ku Serena Hotel nga 27 nenga 2 Septemba. FUFA wishes to clarify to you that the issues raised by Vipers were formally responded to in our various consultative meetings where you attended in person and involving all the First Division clubs officials. Furthermore, correspondences have been made by letters and circulars to all the clubs inclusive of Vipers. Kati FUFA negamba nti twagala okutegeeza mukulu Lawrence owa Vipers nti twakuddamu mu butongole muzimu ku meetings naawe kennyini ze walimu mu buntu ne clubs endala ba official baaliwo. Twagala n'okuba nga tukugamba nti tuzze tuwandika ne mu bbaluwa ez'enjawulo ne circular
ze tugabidde clubs zonna nga ne Vipers mweri. Considering your contribution to the game, it is important to recall that during the meeting held on 2nd September at Serena Hotel that you attended in person, the FUFA president informed the meeting of his efforts to engage you personally by telephone, and you did not pick neither respond on 3 occasions. It is also regrettable that you opted to walk out of the same meeting where a number of modifications as proposed by other clubs were incorporated in the reforms. Kati bagamba bwe bati mu baluwa eno aba FUFA. FUFA ennyonnyola negamba nti engeri gye tuwa ekitiibwa okufaayo n'ebintu by'okoze mu mupiira gwa Uganda, Dr. Lawrence, twagala okujjukiza ku meeting gye twalina nga 2 September ku Serena Hotel gye walimu mu buntu. President wa FUFA yategeeza nti yali agezezzaako kubanga akukubira ku ssimu naye n'otamukwata, era nga yakubira essimu emirundi 3, era kyannaku nnyo nnyini ddala nti watambula n'ofuluma mu meeting ng'ate mwalimu ebintu eby'enjawulo ebyali bireeteddwa ng'ensonga clubs endala ebyali ebyokuteekebwa mu nkyukakyuka ez'omupiira. After these comprehensive consultative engagements, FUFA communicated the final resolution on the matter of the competition's reforms to all the clubs inclusive of Vipers in a circular number 1204 dated 15 September, and the corresponding fixtures were released on 23rd September. Also to note is that FUFA issued the 2025 FUFA competitions regulations on 25th September, and already 12 matches have been played on the basis of these regulations. Nti nga meetings zimaze okubanga zikolebwa wano na wali, FUFA ya communicatinga okusalawo kwayo kwali kusembayo ku nkyukakyuka z'omupiira mu Uganda, era nti yategeeza kirabu zonna nga ne Vipers mweri, era nti kino baakikola nga 15 September, era ne fixture ne zifulumizibwa nga 23 September. Bagamba nti baagala n'okukakasa nti FUFA ya issuinga amateeka ag'okugoberera 2025 ng'ennaku z'omwezi 25 September, era nti emipiira 10 already gyazannyiddwa dda nga gigoberera mateeka gano. Uliriza. Aware that on behalf of Vipers, you applied for the club license and signed the compliance form 901 to participate in the 2025-2026 First Division League, and it is on this basis that Vipers was included in the 2025-2026 First Division League fixture. Kati bagamba nti akalipo akakwata Vipers ya applyinga okufuna license era nesayininga kyoyinza okuyita compliance form okwetaba mu liigi ya Uganda. Kati bagamba nti kino bonga FUFA kye beesigamako okuteeka Vipers mu fixture ya season eno. Consequently, Vipers SC is expected to honor all its fixtures for the 2025-26 Division League, inclusive of match number 15 scheduled for 4th October. Ne bagamba nti kitegeeza Vipers oba eyagala oba teyagala erina okuzannya omupiira oguliyo Saturday eno nga 4 October kuba yasayininga. The federation reiterates that it has no intention of disrespecting or sidelining any of its members. Kati FUFA negamba nti yo bagiwaayiriza tennamalamu kitiibwa muntu yenna tennaba kubaako gwe weebuula nga Vipers we yabadde egambye. Katuba tuli awo ne SC Villa nayo yawandiise ekiwandiiko oba ttiimu eya Villa. Wakuba Villa ebbaluwa yayo gyewandiise ebuzaabuza Villa yeemulugunya kubiri mu kugenda mu maaso, naye ate Villa eraga ng'ejjo zannya omupiira. Ojja kujjukira nti omupiira oguliyo oba emipiira egiriyo ebiri egya double header
waliwo kitala ng'ezannya Vipers, then ne wabaawo ne bannaffe abakesisi nga bazannya SC Villa. Ogumu gwa 11 ogwa Vipers, omulala gwa ssaawa 2 ez'ekiro. Kye baayise double header. Ndowooza osasula na mutwalo gumu n'olaba emipiira 2. Wabula Vipers egamba nti eno format gye baaleeta eya liigi tegenda bikkiriza Vipers. Gwatamanyi format ya liigi eyogerebwako mukwano gwange, waliwo liigi format FUFA gye yaleese. Tebagenda kuzannyanga bya table eri gye tubadde tumanyi ezannyibwa kati abagobera Premier League nga we mumanyi Premier League bw'atambula. Nedda. In fact waliwo n'abawagizi abatandise okwekolamu omulimu ku social media okwo. Bagamba nti boycott the UPL. Baagala boycottinga liigi bo ng'abawagizi. Bagamba nti as fans and stakeholders of Ugandan football, we are not attending UPL games till the format issue is resolved. We are the consumers of the game and we are not paying to watch a format of our game driven by greed, selfishness and unfairness. Kati nga bo bagamba mbu abawagizi ba Uganda Premier League tebagenda kuddamu laba mipiira paka nga FUFA etereezezza ebya format bino bye baakola. Badde nkunnyonnyola ku format eno gwa atagimanyi. Format erimu obwongo bungi, onoobanga wasoma math ne science. Batandika ne babanga abakoze liigi, kati tiimu ne zeezannyaho omwandaawe. Kati kabanga nkula ya kalulu ne mumanya nti ono akoze bw'ati ajja kuba yali ewaka mu fix kyeddako. Kati ne bagenda nga basunsulamu abakulembedde ne babateeka mu yandibadde nga tebeddako ne balondako ne kubano. Ebintu biri awo bizibuzibu, byetaaga akadde kangi okunnyonnyola. Gwe kyolina okumanya eno liigi tegenda kubanga ezannyibwanga Premier League ow'Ebungereza bwazannyibwa. Tegenda kubanga ezannyibwanga German Bundesliga bwazannyibwa. Tegenda kubanga ezannyibwanga La Liga owe Spain bwazannyibwa. Tegenda kubanga ezannyibwanga liigi y'e Bufalansa Ligue 1 bwezannyibwa. Eno format ya Uganda Premier League gye baaleese ndalamukko yetaaga obudde bungi okunnyonnyola omuntu. Kati ttiimu ezimu zaafunyemu okutya ne zigamba nti wasobola obaawo match fixing olw'endabika ya league format gye baakoze. Era Dr. Lawrence bye yeemulugunyaako. Wabula omukulu Magogo agamba nti kino ye kyasuubira kye kisinga okuba ekirungi eri omupiira gwa Uganda era nti kigenda gukuza. Wabula Dr. Lawrence omu ku basajja abatadde ssente nnyingi mu mupiira owa Vipers agamba bino tetujja kubikkiriza mulimba. Honey Bites bakola ebyokulya by'abaana abadda ku masomero, yogera ku daddies eziwooma okuzaama, yogera ku bintu nga donuts, cupcakes, binyeebwa, mpogola. Bakubire ku 0709 78 75 08. Bakola ne cake eza buli mukolo. Ate gwayagala pizza enamba era gikooneko okole odayo. Alson Painters UG basiizi ba langi era gwe mulimu bo gwe baagunjukira. Bagamba nti omaze okuzimba ekizimbe kyo otuuse kadde ak'okukisiiga langi ku 0705 19 36 36 ojja kuba ofuna bannaffe aba Alson Painters UG ensonga ez'okusiiga ekizimbe kyo langi bajja kuzikolako bulungi nnyo nnyini ddala. Nakugamba nti eddoboozi eribeera emabega wa microphone okuweereza enkya n'eggulo lye lyange Abaseddi Omusunsuzi. Ky'olina okukola mukwano gwange kyakubeera nti olikinga video eziri ku mukutu guno, sharingira mikwano gyo,
komentinga. Ate bw'obanga oli muntu mupya ng'omukutu obadde togulabangako, subscribinga. Naawe omukadde ata subscribinganga, subscribinga.